omugenyi omukulu. Rabida nenanyiriza MD Asset Investment Ibrahim Sofi Women Councillors bonna Honorable Jovia Kakusiime Chairperson Katabi Women Council Twins. Somo zaffe ng'abakyala tulaba nti ebyobulamu abakyala bafiira nnyo mu ssanya nga bazaala. Bagezezzaako kirwanyisa naye facilities zikyali ntono nnyo mu bitundu ebyenjawulo ebiri mu byalo, nti ne bwe ziba nga ezo facilities oba hospitals eziriyo ebyobulamu tebabifuddeeko nnyo lwansonga nti ebikozesebwa eby'abakyala oba tetwandize mother kit temala. Omukyala omu agenda mu ddwaliro okuzaala n'atuuka mu ddwaliro nga health center 3 health center 2 mu kitundu mwali nga yeetaaga okulongoosebwa. Oluusi ne bamukwata ne bamuddusa ne bamutwala mu ddwaliro balina omulongoosezwa ne kirabika nti obudde buba bugenze, omukyala oyo n'afiirwa obulamu n'omwana. So singa ebyobulamu biba nga bifiiriddwako nnyo kuba abakyala ffe bannakazadde b'eggwanga nti nga tunakyalinga abaana nga tulabirira abaana nga tukuza amaka gaffe nga tukuza ensi yaffe, kubanga watali mukyala ensi tesobola kukula. Omukyala yanakyalinga omwana, twagala twejjemu embeera y'okutya okuviira ddala wansi omukyala teebaka, abaami batulugunya abakyala baffe era tutuuka okuteekebwako ebigambo ebifaanananga abo temubeesembereza. Women Council eyo ya NRM ate nga si kituufu maama. Olunaku olw'abakyala twagala dukozesa okukubiriza nnyo buli mukyala yenna gy'ali obutaleka mabeega bawala baffe ne batabani baffe, naye okukubiriza naddala abakyala twenyigire ennyo mu kukola. Ekigambo okukola kigenda tuwonya bingi. Bakyala bangi bali mu kunyigirizibwa operation, bakyala bangi babeerawo ne babagamba choosing oba omwana omulenzi agenda ku ssomero oba omuwala agenda, n'obeerawo nga waliwo ensonga nti waliwo abaana bali deprived on education, naye nga byonna biva nti taata ayinza okuba nga alina naye nga maama takola ki talina. So twetaaga bweba nga twogera ku women emancipation tesobola kubeera nga eri complete nga ekiyitibwa okujja abantu mu bwavu tetunabakola ki kukinogera ddagala. So twagala kubiriza abakyala bonna
omukyala taliwo kuweebwa ekyo ekigambo tekituliiko ku migongo gyaffe nti waba kituwandiikako. Buli mukyala asobola okukola, buli mukyala asobola okufuna, buli mukyala asobola okuyimusa amaka ge, buli mukyala asobola okukwatagana n'omwami we ne batutumula amaka gaabwe mu bbanga ettono nnyo nga bwe kyanditutte nga omwami yekka yakikola ki yali okikolako. So agala tukubiriza abakyala twenyigire mu kukola. Programs za gavumenti ezizze tejja kubeerayo campaign nti tuyise lukuŋŋaana lw'abawagizi ba NRM mujje mufune ebyokwejja mu bwavu, aba DP namwe mulinde luli. Bye tuba tuleese mu myaka gino egy'okuweereza abantu byebyo buli omu alina okubyenyigiramu. Ebiseera by'akalulu era bikomewo nga NRM ekomyewo ne manifesto yaayo kati nga twogera wawe twatuuka n'okujja buli omu mu bwavu. Tuswagala kubiriza buli omu temutuula. Bino biseera bya gavumenti ya NRM kuweereza abantu buli omu vaayo gy'oli, come and embrace what is happening, tulabe nga twejja mu bwavu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo abawagizi okuba nti tusobodde okujaguza olunaku lw'abakyala. Kano ke kamu ku bubonero akalaga nti tusiima era tukkiriza nti President Museveni alina bingi byakoledde eggwanga lino. Ng'ekimu ku byo kwe kujja abakyala emmanju n'abawa obuvunaanyizibwa obw'okubanga nabo basobola okutuula ku mmeeza ne bateesa ate ne batakomaawo nabo ne beenyigira mu ebyo bisobola okutwala eggwanga lyabwe mu maaso. N'olwekyo twagala okwebaza President Museveni era nze nga Ssaabakunzi w'eggwanga ow'NRM ebimu ku byenkulembeza nga achievements za President Museveni among the top 10 emancipation of women is key. N'olwekyo twagala okumwebaza olw'enteekateeka eno ate n'okumwebaza olw'okulaba nti abakyala kati bakyenyooma balina ettoffaali ddene nnyo lye bagatta ku nkulaakulana ya Uganda. Naye okusinga mu byonna kitukakatako ffe ng'abakulembeze okulaba nga tugenda mu maaso n'okusomesa abantu baffe, okusomesa abakyala n'abantu baffe, kubanga lwaki essira tuliteeka ku mukyala? Buli lw'osomesa omukyala n'ositula omukyala oba ositudde eggwanga. N'olwekyo twagala okwebaza Pulezidenti olw'okusitula eggwanga lya Uganda ng'ayita mu kusitula omukyala. N'olwekyo twagala okumwebaza era njagala okukubiriza abakulembeze bonna tunyikire okusomesa abakyala, tunyikire okusomesa bannayuganda. Programu za gavumenti eziriwo eziruubiriddwa okujja abantu baffe mu mbeera embi, okujja abantu baffe mu bwavu ng'ekimu ku mpagi eza NRM ennya eya social economic transformation. N'olwekyo bwe tunaasomesa abakyala baffe ne bategeera programu za gavumenti ne bazeenyigiramu ne bazaagala ne bazeenyigiramu ate bajja ziganyulwamu n'eggwanga lyonna lisobola okuganyulwamu. N'olwekyo twagala okubaza President once again nga twongera okumuyozaayoza olwa achievement z'atuusizzaako bannayuganda naddala okusingira ddala omukyala.